My girlfriend lies. Nze ngenda kugwa wa buli omu agenda okumpa ekitiibwa nankubira nantuuza wansi nannyonnyonnyola ekiriwo, but for now sina kyemmanyi tewali yakubidde. So anti nze simanya ni coordinator, sina kyemmanyi ku bino bintu kitegedde. Ebyo musooke mbiveeko yo kyali wange naye bino twogera ku bintu bya business. Ndi mu kubagamba oyo kyali wange naye nze sina kintu kya business kyenkola kyemmanyi ku music. So bwe balijja ng'ekibiina kya business, I think it's all about respect. Kirabika tebanalowooza nti neetaagisa, but bwe banalowooza nti neetaagisa ewuhala kyekyo ekizibu kyammwe kyokka Abanayuganda mubakira n'ebintu nga kyemmanyi kyebikola kiri nakyeyombekedde. Kitegeeza omukazi eyeyombekedde, omukazi eyeezimbye, mukitegedde. Kati mmwe mwagala tugambe bannange omanyi gundi Jane yafumbirwa omusajja omugagga, bannange Jane wakabi, naye ate temwagala gamba Sarah yakola ssente n'azimba ebiziga. Nene Sarah asobola. If a man can, a woman can. And all nakyeyombekedde means is I'm proud to be an independent woman who has worked so tirelessly for what I have. And I'm proud. Temugenda kumpuliza ku bintu bye neekoleredde. I'm so sorry. Yeah, that was my moment. Waliwo abantu manyi nze man, I'm so real. Waliwo abantu bembadde nga ndowoozaako okuvanga ntandika. Chance Nambika was one of them. Mbadde mwagala nnyo okujja ku show zange, mbadde mwagala nnyo okukola nange nga naye ndowooza obudde Mukama omanyi bw'oba oteesa nga ne Mukama akola ki? Ateesa. So saasobola kifuna we nakyagalira naye nakifunidde mu ssaawa entuufu. Mukama gyasaliddewo kikole kino kibeeremu. So Chance Nambika is such a queen to me. For me, I respect queens abapivinze we abatuguliddewo ekkubo okujja nange nja kuba happy nga waliyo omwayo Shiba yatugulirawo ekkubo okubeera ffe kye tuli, okwambala nga we twagala, okuyimba kye twagala. So nange ekyo kyenjagala. So Chance Nambika yampa ekyo. So she's a queen. And that was just a legend moment. Nze nga wenabagambye nga ye mugamba nti ndi brand bituufu. So kitegeeza wabeerawo management, wabeerawo accountant, wabeerawo planner, wabeerawo assistant. Kati nze byonna sinnabimanya, tebinantuukako. Kitegeeza tennaba business yange, ekyali business yaba manager. Bajja kuŋŋamba. By the way, zibuneetegereza collaborations zange zonna mukwanwe. I push. Go back, check it out, and watch from the bottom of all my collaborations. I push. You know why? Sikola collaboration, just saagala. So ngendo kola collaboration. So for me, I don't understand why I would do a collaboration with an artist and they are pushing me to push. I don't get it. So I can't explain what that means. Yeah. And it's an honor to come back home and do something for the people at home and do something for the people in Scandinavia. Because I grew up in Nazaliwa wano, naina kwera Denmark. Kati nine nsubiri zona nzagala. Atenga ziso. Zona nzagala. Kati okomawo ewaka okolo oluyimba ngaluno. You lied, and also working with some other artists that I am planning to do, like Mudra, so others, Angela Katutumba, and so many others. It's just a privilege to do so. So it's an honor. It's an honor. Yeah. That's omwami w'omukyala ali wana mwa supporting. Baby, come on. No. Just 1 minute. No. Stay. Yeah. Okay. But baby's here, baby. Just so you know. My husband. We've been married for a very long time. He's my manager and my baby. Mbagamba Abanayuganda musobola nammwe kale okutolako omwami ono kyakoze. Omwami ono omukyala ono yatuuka omukyala we waali
yetaaga nga tonagimwambaza yetaaga omusulirako ekimu nakimusulirako yetaaga omukuwa ku kyokulya nakimuwa wangi oba ati abaddugavu omutwala omukyala si kyekyo mukwano omwami yabyekolera nga tebamukase naye nkitegeera lwaki olowooza bwoti ebyammwe byakubaka naye kyembadde nteesa naffe abaami baffe abeyugandabadesaba namwe mubeere supportive sigenda balaga mwami omanyi lwaki mukwano wamukikuta si kyekyo muliwo wano abantu bameka abamawulire muli bameka 15 lwema asobola okunyonyola gwe yali yebaseeko naye ku kamera lwema nyinyonyole kyenjagala mutegeera ekintu kimu omuntu gwe yebaka naye mubuliri tebibakwata tukole bizinesi tunyumirwe musiki nze simanyi lwaki ebyo bibakolera nnyo nze tebinkolera ani anti omwami ye waba mumawulire ng'anoonya n'omukyala w'omumawulire era omwami w'omumawulire abeera n'omukyala we kati ekisooka saagala balimba nnyo sirifumbirwa so omwami wange ntegeeza omwami wange partner not husband partner so sirifumbirwa saagala mugamba ate wagamba omwami so omuntu gwe nandyagadde okueninga up naye nga partner wange nja kwagala ebintu just bisatu kubanga ku boxes 10 ofunako 3 zokka tosobola tikinga zonna so I'll tick the first box oyo omuntu alina okubeera in love with me obsessed with me obsessed with who I am and my character and everything nga talabangako muntu nga nze nga takirabanga ekyagete nze oyo gwenjagala kati ekyokubiri respect ngagamba mukyala wange obiraba byonna bino nti nyina okubikola leero sigenda kubikola waali sijja kubikola newe mba siri mu nsi mukazi wange wanaawulira nti nakola kino tekijja musanyusa respect bwe nakola kino mukazi wange kijja muyisaki bubi ekyokusatu njagala omusajja gwe tusobola otula ku tebo yeemu ne mugamba kino kyengenda okukola nagamba nkuyambe ntya is called support okay I need a supportive man so si ate olagawa oddaddi okomawuddi kumakyaddi katateeyo gyosize no sit me down let us talk about it support me like my partner support me like my baby support me like my friend so ebyo bintu bisatu you have to be extremely obsessed with me is part of it then anyway mubitegedde badde ntegeeza kino gweoli comfortable buli atudde wano ali comfortable okwogera erinnya ly'omuntu gwali naye waba takuswaza mukwano nedda si kyakuswaza ayinza okuba takuswaza naye nga toyagala si kugamba nti akuswaza oyagala kusigaza muntu wo kuggwe nga kyekintu kimu kyokka kyoyinza okwesigaza nze buli kimu mukimanyiko abeera wano akola kino agenda wano nange njagala kusigazaayo ekyo ekintu kimu okitegeera but I also don't blame people abatekyesigaza because maybe love is supposed to be shown so I respect everybody in their own way of showing love but I need the world to also respect me in my own way of showing my love. It's private and you're never gonna know who is gonna bang in it. Okay.